Nsoko kuyoza zomimbi we Gwanga Dr. Jose Chameleon olwanna mungi w'omuntu yagenze mu bungi olunaku olw'eggolo cricket over okumuwagira mu kivulu kye kya Gwanga mujje. Ndakasante essanyu ly'omufumbi erisinga kwe kufumba emmere abantu ne bajja mu bungi okugirya ate olumala okugirya ne bagamba ewoomye era ofumbye bulungi. Ndakasante Dr. Jose Chameleon olunaku olwaleero essanyu ly'alina lyamwoki wagonja oluvannyuma lwa bannayuganda okumulaga ti endongoyo ekyatunyumira era tukyakulimu nga ntunuka. Wabula wano waliwo abayimbi abasasula gavumenti y'omumpembe nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni okunafuyanga Bobi Wine n'ewatali nsonga. Batandise okuvayo n'ebibuuzi nti Bobi Wine alina empisa embi agaana atya okujja mu kivulu kya Dr. Jose Chameleon. Kyannaku nnyo nti abayimbi abeetenda emitima emirungi, abayimbi abeetenda ekisa, waliwo omuyimbi munnaabwe olunaku olwalo gwe bayita Evelyn Love Lagu. Evelyn Love Lagu amaze akabanga nga takyajja mu public. Nga Evelyn Lagu ekimbe kimubala embirizi. Naye kubbo tewali yali agenzeyo yadde ewuwo okumusaasira abo abajoboja essaawa eno. Kubbo tewali amanyi Evelyn Lagu ali akya essaawa eno. Kubbo tewali amanyi oba Evelyn Love Lagu oba landiro litali mu mugoba mu nju. Kubbo tewali amanyi oba Evelyn Love Lagu ayina empeke naye nga bali essaawa eno mu kwetenda kisa. His Excellency Bobi Wine ow'omutima omubi kuba bise bwabeera nabo ng'ate mmwe muli bakireereesi. Yasobodde okufissaawo akadde olwavudde mu press conference teyawummudde. Yagivuze direct ne Nubian Lee ne bagenda balambule ku muyimbi munnaabwe. Naye mmwe abeetenda ekisa temumanyi oba Evelyn Lagu ayina empeke oba ayina emmere oba ayina yaka oba ayina subscription wa TV oba ne landlord tali mu mugoba mu nnyumba. Wabula muli wano mwetenda emitima emirungi. Mwe emitima gyammwe emirungi mugiragira mu masanyu gokka. Wabula mu bulamu bw'abannammwe temulagirawo mitima mirungi. Kasita mmwe ab'emitima emirungi mwagenze mu masanyu, ow'omutima omubi n'agenda okulaba omulwadde era n'abaako ne kyamutwaliddeyo. Kyannaku nti mu babyogera mulimu n'abatwala obukulembeze bw'abayimbi oba ekibiina ky'abayimbi ekibataba kye bayita WUMA. Naye nga mubbo muyimbi munnaabwe oba mmemba waabwe mu kibiina kyabwe ekya WUMA ali eri akeesalu kya mukazi wattunga enkoko y'omutamiivu. Tamanyi toba leero bw'aba afunye empeke enkyana azifuna. Tamanyi oba leero bw'aba afunye emmere enkyana agifuna. Tamanyi oba leero bw'aba afunye rent enkyana amufuna. Beesuuliddeyo gwannaggamba wabula balaba ng'ekivulu kya Jose Chameleon ky'ekyomuwendo ennyo okusinga obulamu bwa muyimbi munnaabwe Evelyn Lagu. Kale Bobi Wine alina omutima omubi mu by'amasanyu naye kasita yayolesezza omutima omulungi mu by'ennaku. Waliwo omu alowooza nti eno endongo agiwawuninga nnyo olw'okuba mbu mukadde nnyo si mulala bamuyita MC Katambaala naye yavuddeyo n'awa opiniyoni ye ng'era alaga mukambwe nnyo. Bano bakola ki? Banzikiza tebabeereyo bannaabwe. My dear brother, Uganda erimu abantu miliyoni almost 5. Kyogamba nti oyo muntu yekka alina okufiibwako. Bobi Wine olunaku olwaleero yeetisse obuvunaanyizibwa bwa bannayuganda miliyoni 5 gwe kireereesi. Genda owagira omuyimbi Dr. Jose Chameleon. Si kibi okuwagira Dr. Jose Chameleon nga muyimbi munno, naye ate singa mbeera nnemereddwa okujja okumuwagira munnange tegubeera musango. Abawuma abavaayo okuvumirira His Excellency Bobi Wine obutagenda mu kivulu kya munne Dr. Jose Chameleon be bayimbi be bamu babe bakulembeze be bamu ababutika amatama entengo ng'amagye bagayiye busaabala gasazizaamu ekivulu kya Bobi Wine. Tekuli yadduka misinde kugenda kubeererawo Bobi Wine nga muyimbi munnaabwe. Bobi Wine yaggyibwa ku stage olwaleero nga takyasobola kupafominga wonna mu Uganda. Tekuli yavaayo kabe bakulembeze kabe buno bukaceero buli mu kutuwogganira bwe musi Katambaala. Tewali yavaayo nti we need Bobi Wine ku stage oba free Bobi Wine's concert. Tewali n'omu ku bo yavaayo. Wabula ekyalinakyo disaster ekya Jose Chameleon balaga nti Bobi Wine alina okuvaayo naye ng'ate ye Bobi Wine yaggyibwako eddembe lye ku mudumu gw'emmundu. Tewali n'omu ku mmwe yavaayo. Mwe kyemugamba mu ndongo muno mulinamu abaana n'ebyana oba gwe olowooza bw'oba tonziikiddeko ng'omwana ng'afudde gwewo bw'afa nzije nga nsagambiza njagala tubalansinga eryato. Ekinyigiriza kyogereko nange ndiyogera ku kikunyigiriza. Ekinyigiriza kyogereko
nange ndiyogera ku kikunyigiriza. Dr. Jose Chameleon wamma omunywanyi Katonda yakola kuba sita. Era y'ensonga lwaki yakuleetera omuyaga. Katonda oyo gwe mulaba takyayogera, akozesa bikolwa. Katonda yakirabanga abantu bakujemedde obayise mu ggwanga mujje naye bagaanye okujja. Ate nga ye yakola kuba sita tayagala kukuswaliza ku nsi. Olw'okuba Katonda yali tasobola kujja kukuba kaama mu matu nti Josefu ekivvulu kyongereyo abantu tebagenda kujja. Yakuleetera omuyaga ne gusuula stage n'akulondera date entuufu abantu kwe banajjira kuba ye yakolera kubeera star nga tayagala oswale. Y'ensonga lwaki omuyaga gwajja. Ate kyabuvunaanyizibwa bwe wayongezaayo weeks 2 walabye namungi w'omuntu Jose Chameleon eyazze okukuwagira. Kino nno kitegeeza ki? Nti ebizibu byonna oluusi ebitutuukako Mukama y'aba abireese atuteekereteekere ekisinga olw'okuba nti ye Mukama takyayogera. Nnyinza okuba nnina embaga ya munywanyi e Masaka nga njagala nnyo okugenda oba oluusi yenze best man, wabula buki olw'omukaaga ku lunaku lw'embaga lwennyini ne njangwamu ekidumu kirima kubuula. Kumbe Mukama yakirabye nti emmotoka mwe ŋŋenda otambulira ebadde egenda kugwa kabenje. Olw'okuba Mukama aba takyasobola tasobola kunkuba kaama mu kutu nti yeeko togenda ku mbaga ewaliyo ebizibu. Andeetera kidumusi mu lubuto kinkubemu awo ndwale neebakemu olunaku kiri ekyosi kimala okukola ki okuyita. Kyekyo kyennyini ekyagwa ku muyimbi Dr. Jose Chameleon. Katonda yali akuteekerateekera date ntuufu kubanga yakutonda kubeera ng'oshayininga si kuzimeera. Y'ensonga lwaki yasalawo n'asuula stage yo tokukkuluma. Ekirala Jose Chameleon njagala bumanye amaanyi go nti oli muyimbi w'amaanyi. Soyina nsonga lwaki bano bakuteekamu bikodi nti gundi yakumye drop, ti gundi yakumye drop, gundi tazze mu kivvulu kyo kukuwa vibe. Dr. Jose Chameleon oyina amaanyi. Nze saawa zino ennaku zino nkola video zange neziteeka ku YouTube, si kyasharinga linki ku Facebook. Omanye ensonga lwaki? Njagala kupima maanyi ga YouTube channel yange gye bayita Jeno Itongwa Yekolera. Njagala bwefuna abantu oba 10 oba 5 oba 10 ebenga yebenoonyereza ku maanyi gaayo, si kusaza linki kugireeta ku page yange. Sijja kumanya buzito bwa channel yange ya Facebook eya YouTube singa nasharinga linki yayo ku Facebook. Olina okumanyanga amaanyi go, olina okumanya obuzito bwo. Nkakasa Jose Chameleon kakati bulijjo obadde tewekkiririzaamu nti oli muyimbi w'amaanyi. Nkakasa watandise okwekkiririzaamu ti Dr. Jose Chameleon oli muyimbi w'amaanyi. Teweetaaga drop okufuna abantu bano baleme kusigamu ndowooza nkyamu nakunakuya nnyo ti ku myaka gy'oyimbidde almost nga ye gwe nnamba emu nti olina kusooka kufuna endorsement kuva wa muntu yenna. Leka kuzimba mutima Joseph. Ekiramu abagamba nti His Excellency Bobi Wine muzibu nnyo teyazze mu kivulu kya Chameleon. Yamuwagidde yalabye live kusanyuka TV nga Chameleon yayimba. Buwagizi ki bw'oyagala obusinga yamuwagidde alina ebyokukola. Bannange mbagambye nenkuwamu ku bwa Bobi Wine okumala wiiki namba. Sirowooza nti osobola bikola ng'eggwanga lyonna liri ku mutwe gwo ng'abantu bonna essuubi libali mu ggwe. Tewakyali nnyo budde bungi bwakusanyuka. Obudde bwe tulinawo bwakununula nsi yaffe nakutazaama abo abalumwa tulabe butya bwe tubawa obuyambi. So bayimbi mmwe nga temunnavaayo kutubologera nga His Excellency Bobi Wine bw'atazze mu kivulu kya Jose Chameleon. Musooke muddukeko nammwe ab'emitima emirungi mulabe ku ivirinira gw'embeera mwali. Mulabe olumbe bwe lumubala embirizi, mulabe olumbe bwe lumuleetedde okufuma, mulabe oba iviriniragu alina ekyokulya, mulabe oba iviriniragu alina rent nekyannaku nnyo. N'abakulembeze b'abayimbi abawuma nobody cares. Mu ndongo mulimu abaana n'ebyana. Ekyo nno kikyamusindi mwaliyanguyeeko ne mugenda ne mulaba ku muyimbi munnammwe MC Katambaala alowooza nti mu ndongo eno wa musinzi nnyo olw'okuba yaliwo ku mirembe gyacwa. Genda olabe ku iviriniragu then tujja kutenda omutima omulungi. Ekyo bw'onaaba tonnakikola toddamu tubologerako. Jose Chameleon yamala mu lubuto lwa nnyina emyezi 9 nga n'abalala gye bamalamu abayita mu bulumi bwe bumu. Abantu mututwale nga tuli ku minzaani emu. Ekikutta ku Jose Chameleon nga bw'odduka emisinde
Jemisinde jejimu jobodduka ku kigudde ku Evelyn Lagunemme mulina mu abanene nnyo bemufaako munnange mulina mu n'abatono nnyo bemutwalanga ebitagasanga n'obulamu bwabwe temubutwalangako ng'ekyomuwendo. His Excellency Bobi Wine yakulaze nti ye tewali munene gyali era naye yennyini si munene ku bantu. Yagenze n'alaba Evelyn Lagu ku business schedule ye gy'aba nayo n'abissaawo obudde n'agenda n'akyalira ku muyimbi munne. Omanye essanyu Evelyn Lagu lye yafunye nti lyali sinze lya Chameleon lyalifunye singa Bobi Wine yazze mu kivvulu kye. Sekisooka Chameleon Chameleon yasanze kuba yategedde nti Bobi Wine ya attendinze ekivvulu kye yabaddeko ku live ng'amulaba. Ekyo tekimala. Ekirala omuyimbi Moses Sali bosi wange Bebe Cool Big Size Bawazuwena nannyini muziki Uganda gwevunamira nannyini keki. Next time wewalanga nnyo okwogera ng'otamidde. Big Size awan Bebe Cool banta nannyini muziki Uganda gwevunamira ettamiro ettamiro siroganga kamwe kabi kasa siroganga naye nga tekaali kamwe kabi gwali mwenge. Oyina abaana oyina omukyala weewalenga nnyo okwapiyalinga mu public oba ku national TV ng'otamidde kubanga buli lw'otamiira oyogera ebitajjansa olaba obyogera ng'oli mulamu kabisa. Ate olwo bw'oba oyinako omulangira Ssegamwenge ku mutwe ng'osiyeemu ku magengere otuswaza abaali abawagizi bonna kinku oswaza abaana bo oswaza mukyala wo. Statement z'okola ng'otamidde ziba nfu nnyo. Olaba z'okola ng'oli kwalaali nazo zibeera nfu. Ye abange mwalabye ku maanyi g'omwagulanyi mwalabye ku maanyi ga Ssaabaagulanyi mwalabye nti yennyinimu mwalabye nti yafuga mwalabye nti Bobi Wine asobola okukulumba mu makaago n'akufuggalizaayo. Omanyi tekitegeeza okubanga gwe omusajja Peetero abaana bato musooke mubaddeyo kano nkayiseewo. Omanyi tekitegeeza gwe omusajja Peetero oyina mukyala wo naye muba mu kikolwa eky'omukwano ogenda okuwulira alaajana musajja mulala. Omanyi tekitegeeza okimanyi nti n'amaanyi gakuggwamu ng'oli ku mukyala wo muli mu kikolwa eky'omukwano naye nga gwalaajanira nti owaayo nzita ate ayogera ssewagudde. Omanyi bwe kimalamu amaanyi. Kale omanyi tekitegeeza okubanga waliwo nnyini kivvulu ali ku stage ayimba ng'eno abantu bayimba Bobi. Naye gwe omanyi Bobi gwe Ssaababanda omumanyi Ssaabaagulanyi omumanyi afuga ewuwe n'akufugira n'ewuwo. Yenze yekolera itongwa. Waba baganda bawe ne bannyinaze mu ntambulizeyo ku video mpozi n'ekirala banna struggle. Enjala leero ennuma. Ate bwe siisabye mmwe nnaasaba enjala leero ennuma. Asobola okungulirayo ku kyokulya olunaku olwayo kiteeke ku 0701 748 28 0701 748828. mu nju ya kintu temuli kintu leero. Entamu yange temuli kintu isiina gwe ngenda kusaba ate nsabe mu 7 era nina kusaba mmwe baganda bange enjala ennuma. Aina kyolina kintere ku 0701 748 28 nfune ekyokulya n'okufunira omwana ekyokulya. Ati ulira aba NRM bwe bagenda okugamba nti kasabiriza naawe saba. Bobo ina amaanyi agasaba ne bakuwa naawe saba. N'okusaba ne bakuwa bannange mukisa nsiwe kiri bwe kiri. Tukkiriziganyiza mukivuge.